abatulaba balaba Bukedde TV tubebaziza nnyo okuteekangayo amaanyi n'okwagala buli lwa Sunday ne mugobereranga emboozi z'omukenkufu. Nze ababuuzaako siri mulala, nze omukenkufu Julius Nyanzi okuva mu Prof Bio Research. Akugamba gwe muganda wange omusiraamu nti assalamu alaikum, ate omukristaayo ne kugamba nti shalom, ate oli omulala gwe bayita atheist ne kugamba ogamba otya. Mwebale kuweereza, mwebale kulaba Bukedde TV, mwebale kulaba mboozi z'omukenkufu. Mperereza mu kitongole kya Prof Bio Research, tusangibwawo ku Equatorial Mall kisenge 152 we tusinzira okubaweereza. Tubebaziza nnyo mwenna abatugoberera, munzizaamu amaanyi buli we mbasanga eyo. Katono banjagala nakwekweka mu ttaka nga mundi bubi nnyo, bibuuzo muba na bingi naye kinsanyusa kubanga era nendaba ababooda baganda bange abeewa Kiseka bo bampita kati toolbox ati zayina ebikola. Omanyi toolbox buli engineer yenna ayagala nnyo toolbox oba makanika kubanga etambuza obulamu, ebiba biganye ebisumulula ebikola byonna ebizisumulula bimwe biba. N'olwekyo mwe abatugoberera ku mikutu egy'enjawulo tulina radio number bagiyita Prof Radio. Ogenda mu Play Store n'oteekamu Prof Radio Uganda, oba osobola okuwuliriza emboozi nga zino. Tulinako era ne TV, online TV wamu n'olupapula lw'amawulire lulamba gye bayita Prof Articles. Genda ku Google oteekemu Prof Bio Research nga bw'okiraba ekigambo mu background, ojja kuba oyambibwa ofune emboozi zino ove ebuloba odde buziga ebintu otandika biziga aleme kuloba bulobi. N'olwekyo olwaleero njagala kugatta omutindo ku kikajjo. Ekikajjo kino kivaamu juice nga bwe naabalaga mu maaso. Nina akuuma kange kano ka juice extractor ke kakamula ebikajjo, kakamula emiddo ne kajja mu juice ne kakamula emiyembe. Bintu bye kakamudde toteekamu sukaali, cabbage, era abalina blender mulina obuzibu bw'amaanyi kubanga kano ko tekanyiga, tekakuba nga blender bw'oteekamu ebintu kuba byonna ebiriisa ne biggwamu. Era omuntu anywa juice wa katugeze w'omuyembe ono alidde omuyembe akusinga kubanga omuyembe gulimu ebiguwaguwa, gukkirira mpola omubiri gusobola okujjamu ebiriisa kubanga omubiri teguli automatic, gukola mpola, gugenda guyingira bulungi mpola mpola. Kati omuyembe ogwo gubamu ebiguwa ebyo ne babikwata ne biyamba omubiri guno okusikamu ebiriisa. Naye juice bw'omunywa ate wano munywa bubi, omunywa omuyimiridde ayitawo bukisi oba amazzi, kyovula aba byonywedde byofuka kubanga juice alijjuka ku speed kya kika kyago. N'olwekyo kwe kuyiya abasajja abagezigezi kwe kuyiya eno juice extractor nti yo teweetaaga kuba bintu, buli wokuba ebintu nga blender za mwezo ze mwina zimalamu ebiriisa. Kivula abanammwe abalina kookolo abamu babagamba bakozese nnyo juice extractor kubanga ye katugeze ekikajjo kino oteekamu katono bw'otyo, bw'oteekamu ng'ekinkinyiga ekikinyiga mangu nnyo ng'oteekako. Kati wano nga bw'olaba nti oteekako ebikajjo byo kajuisi ne bakakamula. Kati kajuisi kaffe kano kemba sampolinzeemu bira ddala litanga 2 olunaku kamala okunywamu nange. Kasupu kazibu singa mbadde kumpi nandikuwadde kiyazi. Ne kati juice ono avuddemu ono bwe tumufumba ne tumufumbako omulundi ogusooka tufuna kati oba eseffuliya bwe tukamula oba lita 2 malamba bukyatonnya wano kanjira mbugire. Kati bw'obukamula mu kikajjo ono juice ono w'ekikajjo n'omufumbako omulundi ogusooka paka bw'atokota omukyuzi guno n'oguleka ne guwola, n'oddamu n'ogufumba omulundi ogwokubiri era ne gutokota n'oguddamu ne guwola, era n'oddamu n'ogufumba omukyuzi guno ogw'ebikajjo omulundi ogwokusatu teguddamu ne guwola. Gukwata ne gukola kye bayita black strap molasses oba mwe gwe mumanyi nga sukaali ggulu. Okugufumba emirundi 3 guno omukyuzi guno nga bwe mugulaba
kyekikola kye bayita black strap molasses oba sukaali ggulu. Abantu abasinga muze mukiwulire ekigambo ekyo black strap molasses oli ne yeebuuza kitegeeza ki? Kitegeeza sukaali ggulu omufumbeko emirundi 3. Ono wa bulijjo wamufumbako omulundi ogumu ofuna bw'ati baba bamuyita molasses taba wa black nga bw'olaba ono muddugavu nnyo black strap molasses oba sukaali ggulu omufumbeko emirundi 3 ono mufumbe omulundi gumu byonna ava mu bikajjo. Naye tulina okumanya waliwo enjalo wakati wa sukaali ggulu oba black strap molasses n'akaloddo. Abantu abasinga temubyawula. Akaloddo mu Luzungu gwe bayita jagari sugar. Akaloddo bwe ekikajjo kino bakifumbira wamu juice ono ali kirimu organic acids bino ebikuta bino bye bayita kino ekikajjo kino ki fiber. Wedda ndi mu kwerira ku kikajjo ki fiber nga kino kino ki fiber ekyo babifumbira wamu. Babifumbira wamu mwe muva akaloddo naye kati byanjawulo. Akaloddo si ke twogerako kuba akaloddo kasugalamu sukulosi n'ate sukaali ggulu tabeeramu sukulosi. Sukulosi kika kya sukaali kirinyisa sukaali musaayi nga bw'olaba glucose. Kati n'olwekyo sukaali ggulu asingira ddala akaloddo kuba ye taliimu sukulosi. N'abalwadde ba sukaali baba basobola omukozesa sukaali ggulu ate kitali ku kaloddo. N'olwekyo sukaali ggulu ono ate gwenjagwerako era ono gwe tukoze okuva mu mukyuzi gw'ebikajjo akuuma kano ka juice extractor gwe kanyize akanyiga n'ennaanansi middo nga wheat grass eŋŋano eyo eri health eyamba ennyo abantu okubooza naddala abalwadde b'ebirwadde bino bikookolo. Mulungi nnyo kubanga yono taliimu salufa. Waliwo abantu sukaali ggulu gwe bagenda ne bagula kuva ku makolero g'ab'ebikajjo. N'ab'ebikajjo abo tulina okukimanya nti bwe bakola sukaali bateekamu ekirungo kya salufa oba muyite sulfur dioxide. Sukaali aleme kwonooneka kugamba kikola nga preservative. Naye preservative eyo ate abantu abamu tebagikozesa naddala abantu abalina allergy wa sulfur. Kyovulaba abantu abamu tebamira ddagala lirimu sulfur, tebakozesa bintu birimu sulfur ng'ebizigo. Era abamu bwe babyesiga nga byabookya ng'enviiri ne paka nakati bakyabonaabona n'embeera eyo. Ebizigo byabookya enviiri paka nakati tebalina nviiri oba baafuna envi n'ebiwalaata n'ensusu zaakakanyala. Era abamu n'amakerenda agalimu sulfur bwe bagamira bwe bati bafubisibwa bubi. Nka tugeze nga galiki alimu sulfur era abantu abamu tebamwagala tebamukozesa n'obutungulu bwe butyo nga kwotadde n'ennyama erimu sulfur. Kati sukaali ggulu waffe ono nga bwe mulabye tumukamudde bwe tumala omukamula tumukamula tutya juice ono gwe tufunye okuva mu bikajjo bwe tumufumbako kwe kufuna sukaali ggulu. Sukaali ggulu akola ki? Sukaali ggulu ayamba nnyo abalwadde ba sukaali. Ofunayo kajiiko kano n'oteeka mu mazzi ag'okunywa oba kyayiwo abalansinga sukaali kubanga ye taliimu sukulosi. Waliwo abantu nga balina sukaali nga naye ayambuka nnyo ate olukeera nakka nnyo kuganga tabalansi ng'ali on and off. Abasawo ne basoberwa okumuteeka ku ddagala erisa sukaali ajja kukka nnyo kubanga oluusi akeera se okumuteeka kulinnyisa sukaali ajja kulinnya nnyo. Kati wenywere black strap molasses oba ekika kya sukaali ggulu kino ekifumba emirundi 3 kijja kuyamba nnyo nga bwe mbagambye. Era gwe alina obulwadde bwa sukaali osobola omuteeka mu caayi n'onywa. Funa kajiiko ko ng'oteeka mu caayi. Era mu mbeera y'emu black strap molasses ono mulungi nnyo ku bantu abali mu baking. Kati ono bw'omugatta ne sukaali wa stevia yono sukaali w'obutonde owa kiragala n'omugatta ne sukaali ggulu n'ofuna lita 4 eza sukaali ggulu n'ozigatta n'ekikebe kino ekya stevia kiringa grams 18 n'obitabula okola ekintu ekiwoomereza ekiri eky'obutonde ekyenkanankana ne kiraataano eza sukaali. Nti gwakola keeki akola emigaati otoolako ekijiiko kyenkanira ddala half kilo eya sukaali. Sukaali naawo kugamba ebintu byo n'okekkereza ekitukuumidde mu bwavu butakekkereza kubanga oteekamu kingi ofuna katono naye bw'okekkereza kyoteekamu obujja kugenda mu maaso.
n'olwekyo sukaali ggulu ono ng'omugase ne stevia akola ekintu ekiyitibwa brown green sugar. Ali healthy nnyo era abazungu bamukozesa nnyo, bamuteeka nnyo mu dessert zaabwe. Dessert mwe temubimanya abamu. Ekintu ekiwoomereza ky'oli ekusiringa appetite. N'okoma okulya naye gwe bakuleetera olusaniya lw'emmere osigala olya. Mulimba nnyo nammwe mulimba. Mutabule sukaali ggulu ono ne stevia mukole green brown sugar. Era stevia ono nga bwe nabagamba mbawenda okwaza abwerere osobola okujja ali ku Prof Bio Research senge 152 n'omanya ku nteekateeka ya Great Trek sitoka tutambule. Sukaali ggulu ono alina nacho iron. Iron ayamba abakyala naddala abali embuto bambi baluzinga nnyo omusaayi naddala abagenda okuzaala oba abazadde batera okuvaamu omusaayi mungi nnyo ne bano bannaffe abagenda abalwala buli mwezi era abakyala munnaayo omukyala omulungi omulamu alina okulwala naye ayani oyo akendeero gena okkakkana ng'abakyala bambi banafuwa mangu okusinga ku basajja bayenjebuka. Naye onywayo ono black strap molasses, sukaali ggulu ono ow'ekika kya black strap molasses noddawo obuto n'ofuna ayani n'oba ng'oli lubuto ajja kuwa ayani alambe okuzaala akaana agakazi towa kayamba n'abaana abalina sikosere kubanga nabo beetaaga ayani. Omwana wa sikosere aba musaayi gutera okuba ng'ogusinga mulima ne bw'aba anywa sukaali ggulu ono mu caayi we kajiiko mu caayi kijja kuba kirungi. Katuwumulemu katono tukomawo tovaawo.